Twagala okumanya olwaleero lwaki Mukama Katonda asirika. Bangi osabye, osiibye, onoonyeza Mukama. Weebuuza naye lwaki Mukama Katonda munoonya n'asirika. Bangi babuuza ekibuuzo ekyo, naye lwaki noonyeza Mukama? Lwaki nsiibye naye lwaki Mukama Katonda asirika? Olwo tugenda batutunula ensonga eziwerako ddala. Lwaki Mukama Katonda waffe asalawo okusirika nga tumunoonya? Lwaki Mukama Katonda waffe ebiseera ebisinga asirika ng'ate tumunoonya, n'osaba, n'osiiba, n'osiga, ng'osuubira nti ku luno Mukama Katonda agenda kujja adduka? Togeroka mukwano gwange nga tebitambudde nga obadde osuubira oba ng'okukkiriza kwo bwe kubadde. Ensonga esooka, ebiseera ebisinga Mukama Katonda asalawo n'asirika okutugezesa. Yes, Mukama Katonda ayagala nnyo okutugezesa. Mukama Katonda ayagala nnyo okulaba ki ekiri mu mutima gwo. Omunoonya lwa bintu, omunoonya lwa migaati, omunoonya lwa kyamagiro, oba omwagala gwe nga ggwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bantu bangi nnyo abajja eri Yesu nga bamunoonya, nga bamunoonyako migaati, bamunoonyako kyamagiro, bamunoonyako kuwona, naye nga ye nga Yesu nga tebamwagala, nga tebaagala kutambula wamu naye, tebaagala kugondera biragiro bye, naye nga baagala kimu migaati, baagala kimu byamagiro. So n'abantu bangi nnyo abanoonya Katonda naye nga bamunoonya lwa bizibu byokka, naye nga mu mutima gwabwe tebamulinako yadde. Kati oba olaba ebiseera ebisinga waliwo akaseera bwe katuuka, Mukama Katonda asooka byakkolera, waliwo akaseera bwe katuuka, Mukama Katonda ng'ayagala okugezesa alabe ddala kiki ekiri mu mutima gwo, kubanga Katonda waffe is after your heart. Ayagala nnyo mukwano gwange omutima gwo. Mukama ayagala nnyo okugezesa okulaba kiki ddala kiki ekiri mu mutima gwo. Olina true love, omwagala nga ggwe oba just omwagalako migaati. Kyamateeka essuula 8 olunyiriri olwokubiri. Bayibuli egamba, era onajjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda wo lwe yakutambuza emyaka gino 40 mu ddungu, akutowaze akukeme okumanya ebyali mu mutima gwo, obanga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba si weewaawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Mukama Katonda akugamba onajjukiranga emyaka gino 40 gy'akutambuza mu ddungu. Emyaka gino Mukama agitambuza abaana ba Isirayiri. Baali balina okutuuka mu Promised Land mu nnaku 4, naye baatambulira emyaka 4, Mukama Katonda ng'abakema, ng'alaba ki ekiri mu mutima gwabwe. Buli kaseera baabeeranga badde emabega, buli kaseera nga baabeeranga n'endowooza embi, buli kaseera baayogiranga ebintu ebibi ku Katonda, buli kaseera nga beejjusa lwaki Mukama Katonda abajja e Misiri, kyokka nga biba mukabirira okuba ng'akola ki? Okuba nga bajjayo. So akaseera ako Mukama Katonda yali abakema. Mu kaseera ako emyaka 4 Mukama yabuuliramu amateeka ge, n'abuwaaki ng'alaba baneekuuma amateeka ge, n'abuwaaki ng'okulaba emitima gyabwe giri ku Katonda, n'abuwaaki ng'okukkiriza kwabwe mu kaseera ako. Kane mukwano gwange oyinza okuba nga process gy'olimu yeeyo, Mukama Katonda ng'ali mu kukema alabe ki ekiri ku mutima gwo. Olina okwagala okwannama ddala eri Katonda, oba omwagalako bintu, oba oyagala Mukama akununula okujja mu busibe nga bwe kyali ku baana ba Isirayiri. Ekibuuzo kiri nti kiki oyagaza Katonda? Omwagala Katonda yatutonda, omwagala ng'omulokozi wo, osanyuka ekyo Mukama olw'ebyo kyakola ng'oggyeko by'atannakola, ekyokutaasa ogenda mugenda Mukama yakikola dda. Wayinza okuba nga waliwo by'atannabakola mu bulamu obwo wadde nga byaggwadda mu nsi ey'omwoyo, naye Mukama Katonda alina byakkoledde. Kati mu mutima gwo mulimu ki? Obuzibu bukutuukawo okola otya? Abaana ba Isirayiri bwe balaba ng'obuzibu nga buguddewo, mu kifo ky'okukyukira Katonda okusaba, baddanga mu kwemulugunya, baddanga mu kuyombesa Musa. Bwe yagenda okuba ng'alisiivinga amateeka ku nsozi Sinaayi, yagenda okudda ng'ate Alooni ababumbidde, nnyana nga bamutadde ku pesha abumbire Katonda, nga babumbidde ekibumbe bali mu kisinza. Mukama yeebazibwe nnyo. Kiki ekiri mu mutima gw'omukwano gwange? Ebizibu biba bizze olowooza Katonda bw'atasobola. Wejjusa lwaki wakkiriza Katonda, wejjusa n'oyogera n'ogabya obulokole bino sibitegeera. Nate mukwano gwange akaseera ak'okugezesebwa Mukama Katonda walabira omutima gwo, walabira oba mukwano gwange okuze oba okyali bebi, wategeerera nti oba omwesiga oba tonaba kumwesiga bulungi, wategeerera nti oba okimanyi nti Mukama Katonda akwagala alina pulaani eri obulamu bwo oba tonaba kukitegeera. Waliwo omusajja naye yatuuka mu mbeera eno, bamuyita Yobu. Yobu ffenna tumumanyi bulungi nnyo. Mukama Katonda yasala okuba ng'ageesa Yobu, provinga sitaani nti Yobu musajja tasobola kuva ku Mukama ne bw'omuggyako buli kimu. Ebintu ebyo byonna byakubwa, abaana be baafa, ente ze ne zifa, buli kimu kyonna ne kigenda, n'obulamu bwe ne bukomwako, n'afuna endwadde, n'asigaza mukazi yekka. Naye Yobu yayogera ebigambo bino mu kitabo kya Yobu essula 13 olunyiriri 15. Yobu yagamba, newankubadde nga anzita, era naye naamulindiriranga, era naye n'akakasa
n'akakasanga amakubo gange mu maaso ge. Newankubadde nga nzita, Mukama waffe omulungi yeebazibwe, Yobu yagamba newankubadde nga nzita, era naye naamulindiriranga, era naye n'akakasanga amakubo gange mu maaso ge. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Yobu yatuuka mu kaseera nga kazibu, nga mutuufu talaba kikyamu kyonna ky'akoze mu maaso ga Katonda, naye ng'alaba embeera egolokose, atambudde bulungi ne Mukama. Ekigolokoseza embeera eno yakyebuuza, waliwo ekikolimo kyonna, waliwo we nayonoonye, neekebera endabe, naye nga mu mutuufu takola ki, takiraba. Naye kaali kaseera ke kakugezesebwa, n'akoola Katonda, Katonda alinga ataliiyo. Mukwano gwange nawe oyinza okuba nga obadde mu kaseera bwe katyo, ng'okoola Mukama alinga atakola ki, alinga ataliiyo. Manya nti mukwano gwange Mukama Katonda akulaba buli kimu kyonna ekigenda mu maaso, era akutunuulidde okulaba engeri gy'orespondinga mu kaseera ako. Ogenda kumwegaana, ogenda kwejjusa lwaki walokoka, ogenda kubivaako, byonna Mukama Katonda atunudde option zonna eziri ku meeza yo, nakyo kyogenda okuba nga osalawo. Yobu yeekuuma n'agamba even though Bible tugamba even though he slay me, Mukama waffe omulungi yeebazibwe, ti newankubadde anaakola ki, slain kitegeeza kutema, newankubadde nga ananzita, naye Bible egambye anaamulindiriranga. Ono Yobu yali ategeera ekisa kya Katonda, n'amanya nti newankubadde bino bigenda mu maaso, bulamu bwange adde siraba kigenda mu maaso, newankubadde ananzita, naye ye n'akola ki, n'amulindiriranga. So mukwano gwange tebitambula bulungi mu bulamu bwo, waliwo ebintu byonna biringa ebitagenda bulungi, lindirira Mukama. Mukama Katonda akulina ku schedule, ogenda kubanga mukwano gwange olaba ekisa kye, ogenda kubanga owangula. Yobu wabanga yawangula, nawe ogenda kuwangula. Mukama yayisa abaana ba Isirayiri mu ddungu bwe tulabye, abakeme alabe ekiri mu mitima gyabwe. Mukama ng'akuwa buli kimu kyonna, nga buli ky'osaba Mukama Katonda aleeta bulesi, tayinza kutegeera kiri mu mutima gwo, kubanga waliwo ekirabo Mukama kyatuwa kye tuyita free will. Mukama yawa omuntu okuba ng'akola ki, okuba nga yeesalirawo. Kati Mukama Katonda ayagala kulaba okusalawo kwo kuli ku ye oba you against him. Ensonga lwaki akuyisa mu kaseera ako ak'okuba nga mukwano gwange ogezesebwa. So mukwano gwange toterebukanga bw'oluyita mu kaseera kano ak'okuba nga ogezesebwa. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yakobo esooka olunyolo olwokubiri n'olwokusatu. Mulowooze nga byonna okuba essanyu baganda bange, bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu, nga mutegeera ng'okugezesebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza. Yesu yeebazibwe nnyo. Bayibuli egambye nti tulibala essanyu, count it joy, Babulizungu bw'egamba, when you face all kinds of what? Trials. Ndi mukwano gwange ogenda kuba nga oyita mu bingi, wadde nga walokoka, wadde wakkiriza Yesu, ogenda kuba nga oyita mu bingi. Naye Bayibuli egambye buli kimu kyonna kibalenga ssanyu. Lwaki? Kubanga kagenda kuba kaseera kakugezesebwa kakukkiriza kwo. Mu bino ebiro Apostle wawandikira ebbaluwa eno, nga mukwano gwange bw'ogamba nti walokose, ng'okuyiganyizibwa kwalinga kw'amaanyi, abantu baabattanga, abantu babagobanga ku bitundu, abantu babookeranga amayumba mu biseera ebyo, babakomereranga, byabiranga bizibu nnyo. Naye n'abagamba nti nno they should balina okukola ki? Count it joy, balibalenga ssanyu, bwe bayita mu kuyiganyizibwa kuno kwonna, balibalenga ki? Ssanyu. Omulembe gwe tulimu oba oliawo tewaliwo etuukawo ku bulamu bwe biti, naye Mukama Katonda agenda kukozesa avenues endala oba engeri endala okubanga mukwano gwange agezesa okukkiriza kwo, akukeme alabe kiki ekiri mu mutima gwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Okukkiriza kuno naye kugenda kukuyamba nnyo, kuba Katonda amanyi already ekiri mu mutima gwo, naye kugenda kwongera n'okuprovinga gwe kennyini mukwano gwange wakkiriza Katonda, kubanga buli onayita mu mbeera n'onyweza Yesu kigenda kuyamba mukwano gwange okubanga oyongera okubanga ozimbibwa. In fact Yesu yayogera n'ekkanisa mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 2 onyolo 10 yagamba, uliriza bulungi wano, ngenda kisoma mu Luzungu agamba, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death. I will give you life as your victor's crown. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nga Mukama waffe Yesu agamba nti bano tebatya. Omulabe Sitaani agenda kubanga alina byakola, agenda kubayigganya, naye ate ekisinza okunsanyusa mu kyawandikibwa kino Yesu kyatuwa, kitabo ky'okubikkulirwa, mukimanyi bwe twali kubikkulirwa, Yesu gwe yawa Apostle Yokaana, yamuwa ekitabo kino kyambaye mu Bayibuli, n'amugamba nti nno tebalina kutya. Lwaki? Nti ennaku z'okuyigganyizibwa kwabwe ziri numbered for 10 days, n'agamba be faithful until death. Kyekugambye nti nno ekkanisa eyasooka yayitanga mu kuyigganyizibwa nga n'olumu balooza ne ku kufa. Akabenje nyene kanisa gitulimu emulembe gwaffe, oba oli ebintu bino tusomako tebiriiwo, naye ate mukwano gyetunywedde biki ebitusuula bintu byansi, oluusi kufumbirwa, tonna bakufumbirwa, oluusi bizinesi tezitambula bulungi, oluusi akalimu toyina,
oluusi toyina nnyumba, toyina poloti, nga mu butuufu gwe olabanga kwe kwegenyezebwa kw'olina. Ebyo byonna Mukama Katonda agenda kubikuwa. Naye tugamba musooke munoonya obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaabongerwako. Ebyo by'onoonya byonna nnyongeza. Ne mukwano gwange provinga Mukama nti omwagala. Provinga Mukama ne bw'oba tobirina bino byonna osigala omwagala n'omutima gwo gwonna. Olw'ekirabo eky'obulokozi kye yakuwa ky'otagenda kugula na bino bintu ebiggwawo. Ensonga endala lwaki Mukama Katonda asirika? Oluusi akaseera ka Katonda kaba tekannaba, tuyita God's timing. Pointi yaffe esose twagambye nti mukwano gwe Mukama Katonda oluusi asirika asobole okuba nga akugezesa. Naye oluusi Mukama Katonda asirika ng'akaseera tekannaba. Mukama yeebazibwe nnyo. Yes. Waliwo ebintu Mukama byayinza okukuwa kati, olwo byayinza okukuwa enkya, olwo byajja okukuwa mu maaso eyo nga bwe mutambula naye. Buli kintu ekiri wansi w'enjuba eno Mukama yakiteeka ku subjection ya time. Eno ensi operatingira mu biseera. Era Mukama Katonda bajja okukola ku nsi eno operatingira mu times and seasons. Nga kyandikwa mu Bubuulizi essula 3 z'olunyiri olusooka awo. Buli kintu kiriko ekiseera kyakyo mukwano gwange. Kitegeeza nti Bayibuli egamba nti waliwo akaseera ak'okuzaalibwa, waliwo akaseera ak'okufa, waliwo akaseera ak'okuseka, waliwo akaseera ak'okukaaba. Byonna byonna kubeera ku ffe abantu. Whether oli mulokole, whether toli, waliwo akaseera kayinza okutuuka mukwano gwe n'okaaba. Mukama yeebazibwe. Yes, waliwo embeera esootuukawo n'ekukaabyamuko. Ne Mukama waffe Yesu waliwo embeera yatuukawo n'akaaba. N'akola ki? N'akaaba. Olwo etunuulira ekibuga Yerusaalemi n'anakuwala n'akikaabira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So okaaba osobola okutuuka mu bulamu bwo, osobola okuviirwako omagalawo n'okaaba. So buli kintu kyonna ekiri wansi w'enjuba eno kiri subjected ku time. Kujjako tunayingira mu ggulu ewatali time, kubanga ekimu ekiriyo kiri eternity, kiri mu eternal, kiri mu butaggwaawo. Naye nga tukyali ku nsi eno mukwano gwange manya nti everything is subjected to time. Kati waliwo ebintu Mukama Katonda by'ayagala okuba nga akola mu bulamu bwo naye ng'ebiro byabwe tebinnaba, ng'ebiseera tebikola ki? Tebinnaba. Naye nga ggwe oli Mukama nkyagala kati nkitwala nkikiraiminga n'olingizayo nga tokiraba n'oggwamu amaanyi. Bayibuli egera mu kitabo kya Zabbuli ndowooza essula 27:14. Bayibuli egamba lindiira Mukama mu mwoyo, n'egamba weewaawo kola ki? Lindiira Mukama. Kitegeeza nti mukwano gwange lindiira Mukama akaseera ko kakola ki? Akaseera ko kajja. Lindiira Mukama. Okulindiira Mukama bingi ebituukawo naye mukwano gwange mulindirire nawe time egenda kujja. Kitegeeza okulindira Mukama tova mu maaso ge, tolekera okusaba, tolekera kusoma kigambo kya Katonda, tolekera okutambulira mu butuukivu n'obutukuvu, teweemulugunya. Lindirira Mukama nga Yobu bwe yalindirira Mukama yamala n'amulaba. Yobu yaddizibwawo emirundi 2. Buli kimu kyonna omulaba sitaani kyaddivalinga. Yobu yaddizibwa emirundi emeka? 2. Double portion Mukama gye yamuwa. Mukwano gwange olina ebintu byonna bulaba sitaani byaddivalinze mu bulamu bwo, Mukama Katonda aba agaba ekibalo kye agenda kubanga akuwa double portion. So oluusi mukwano gwange ebintu tebigwakinga mu bulamu bwo ng'oluusi timing ya Katonda tenaba tetujja kigenda wala nnyo ya timing ya Katonda, kuba tulina pointi nnyingi ez'okutunuulirako. Neemanya nti mukwano gwange oluusi olaba Katonda ng'asirise naye ng'ebiro tebinnaba. Genda ku pointi endala. Oluusi lwaki Mukama Katonda asirika? Mukama Katonda oluusi asirika akuyamba osobole okuba ng'okula. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Akaseera ko Mukama Katonda kaasirikiddemu kakuyamba ng'omwana wa Katonda okubanga mukwano gwange okula mu nsi ey'omwoyo. Ng'onoonya Mukama nga tomulaba, ng'onoonya Mukama ng'asirise, ng'osaba ng'olaba ng'ebitagatta. Nti mukwano gwange Mukama Katonda akaseera kayinza okuba nga akalesewo kikuyamba okuba ng'okula mu nsi ey'omwoyo. Lwaki? Kubanga mu kunoonya Mukama ogenda kusiiba, mu kunoonya Mukama ogenda kwegendereza nnyo, mu kunoonya Mukama omwoyo ogenda kuba nga gwambala amaanyi, mu kunoonya Mukama kyogenda okuba ng'okola ogenda kuba ng'oyongera okubala ekibala eky'okumiikiriza, ogenda kuba nga weesiga Katonda. So kya mugaso nnyo gy'oli okuba ng'okula mu nsi ey'omwoyo. And sometimes Mukama Katonda abamu alina kusooka kutuleka bulesi mu mbeera tusobole okuba nga tukula, osobole okusoma ku Bayibuli yo, osobole okunoonya Mukama Katonda ebuziba ng'alese stage eyo okule mu kukkiriza kwo, ne mu kaseera ako okugumiikiriza, ne mu kaseera ako okugezesebwako, ne mu kaseera kobadde osuubira nti Katonda yandibadde azze by now, olina ebisiibo by'ensiibye, kuzina essaala z'ensabye Mukama yandibadde azze naye nga tannaba kujja mukwano gwange mu bulamu bwo, ate n'oba ng'osigadde ng'okyamunywezeza kikuyamba okuba ng'okula. Yobu yali musajja ayagala ennyo Katonda. Yobu yali musajja atambula nga yeegendereza naye yali talozanga kugezesebwa. Naye kyemanyi nti Yobu bwe yava mu kugezesebwa okwo bingi nnyo ebyamutuukako, statement nyingi nnyo ze yakola, naye bwe yava esaidi eri Mukama Katonda nga musumuludde yayongera okwesiga Mukama, yayongera okutegeera Katonda we nti waki w'amaanyi, yayongera okuba nga ategeera nti omusajja ono tagenda kubanga ndeka, Mukama takola ki? Talindeka.
naye mukwano gwange ebiseera ebimu Mukama Katonda agenda n'asirika n'akulekawo akabanga akawererako ddala oyongere okumwesiga. Kyolaba Mukama Katonda yamponya ku luno sikyafudde. Laazaalo mumanyi bulungi nnyo. Oyo Laazaalo Yesu gwe yawako sitoole. Ne wabaawo Laazaalo eyafa Yesu n'amuzuukiza. Laazaalo bali babiri mu Bayibuli. Kakati Laazaalo bwe yalwala, Mary ne Martha baweereza message eri Yesu gye yali alaga okubuulira enjiri ajja asseeko emikono Laazaalo asobole okuba ng'awona. Naye mukwano gwange Laazaalo Bayibuli egamba Yesu n'asigala mu kifo waali okumala ennaku endala 2 ng'ate bamuyise ajja abe ng'asabira mukwano gwe Laazaalo. Laazaalo yali nfanfe wa Yesu, baali bamukwano. He was a family friend. Family yali baali bamukwano ku Yesu. Okay? Naye n'atasobola kujja kubanga awonya Laazaalo n'asigala mu kifo kimu. Laazaalo yamala kufa. Yesu n'alyoka agolokoka n'agamba abayigirizwa be tugende Laazaalo yeebase ngenda mmuzuukiza. Ngenda kumugolokosa. Mugamba Mukama waffe wabanga yeebase kale anaagolokoka. Ko Yesu n'abagamba munne Laazaalo akoze ki? Laazaalo yafudde. Mukama yeebazibwe. Yesu n'alyoka agenda. Lugendo lwali luwanvu, yatuuka Laazaalo bamuziise. Nga wayise n'ennaku mmeka? Ennaku 4 ng'omusajja yafa. Baali basuubira Yesu ajja kujja mu kaseera baali bamusuubira. Era statement gye basooka okukola buli omu gye yakola Martha ne Mary bamugamba Mukama waffe singa obadde wano mukwano gwo Laazaalo teyandifudde. Mukama yeebazibwe nnyo. Singa kale obadde we, in other words, timing eno singa wajjira mu biseera Laazaalo teyandifudde. Naye n'agamba naye mmanyi nti osobola okubanga osaba kyonna ky'osaba Mukama Katonda anaakola ki? Anaakikola. Laba okukkiriza. Yagamba naye nzikiriza. Olabye wadde Laazaalo yali afudde nga bamuziise, ono yalina okukkiriza nti Yesu ky'anaasaba saawa kisobola okuba nga kikola ki? Kisobola okuba nga kikolebwa. Era Yesu n'agamba mundage gye bamuziise n'agendayo n'amuzuukiza, yamuyitayo mu ntaana Laazaalo n'avaayo. Ebigambo byali bingi nnyo bye baali boogera saawa eyo nga bagamba nti kale abadde nga ayamba abantu abalala naye tasobodde kuwonya mukwano gwe Laazaalo. Yesu atuuse ku lumbe, abaali babudaabuda abafiiriddwa nga boogera ebigambo bingi nnyo ku Yesu. Mukwano gwange naye wayinza okuba nga waliwo embeerere ku bulamu obwo ng'abantu boogera ebigambo bingi ku bulamu obwo nga Yesu olabye ddala alinga eyakufiisa nga ne bw'okoola olinga atamuwulira. Ebintu byonna ebigenze bikutuukako eno emabega byonna nga biringa ebiraga nti Yesu tali ku sayidi yo. Njagala okutegeeza mukwano gwange embeera yo tenaba kutuuka kubanga ya Laazaalo, tonaba kutuuka waawo. So Yesu yakola ku Laazaalo nakati akyaliwo, akyasobola ddala okukola mu bulamu obwo. Akaseera kayinza okuba tekannaba. Laazaalo yamala kufa ne bamuziika, akaseera ke kaali tekannaba. Naye njagala okutegeeza Laazaalo agenda okuvaayo mu ntaana abantu bonna nga bamulaba teyamuzuukiza nga tebaliiwo, nedda bonna baaliwo n'amuyitayo mu ddoboozi. Laazaalo n'avaayo n'abagamba mumusumulule. Engoye ze yali ayambadde ez'abafu ne bazimugyamu. Ekyamagero ne kikolebwa. Laazaalo n'afuukamu famous ne batuuka n'okwagala okumutta olw'ekyamagero ekyali kikoleddwa mu bulamu bwe. Mukama Katonda kyandibanga alina kyagala okukola ekinene. Abantu abo baleke boogere, baleke bakuyite buli kimu kyonna kye baagala, baleke balowooze byonna bye balowooza. Naye gwe ky'oba okukola kimu mukwano gwange, tova mu kubeera kwa Mukama. Beera n'okukkiriza mu Katonda. Mukama Katonda agenda kuyamba. Akaseera kagenda kuyamba okubanga mukwano gwange okula mu nsi ey'omwoyo, kubanga ogenda kubala ekibala eky'obugumiikiriza. Nga nkugambye mukwano gwange, ate ogenda kwongera ddala okwesiga Katonda. Mu kaseera ako ogenda kusoma nnyo Bayibuli ng'olindira Mukama ebintu nga tebigenda bulungi, mugolokoka okunoonya Mukama nga ebintu tebitambula bulungi. Ojjukira okusiiba ku ddulayi, bw'ojjukira okusoma ku Bayibuli, ojjukira okubeera serious mu kkanisa, ebintu tebitambula bulungi. Ebitambula bulungi abamu temubeera serious. Kati akaseera ko Mukama Katonda agenda kakozesa nnyo okulaba ng'okula, kubanga Mukama Katonda ayagala okule mu nsi ey'omwoyo. Kkiriza Mukama Katonda mu process abe ng'akuyamba mukwano gwange okuba ng'otuuka ku kigera Mukama Katonda kyakwagaza. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yeremiya 29:11, I the Lord know the good plans I have for you. Mukama Katonda alina plan ennungi eri obulamu bwo. No matter what you're going through, Mukama Katonda gwe manya. Mukwano gwange beera n'okukkiriza ti Katonda wadde ng'ebintu bitambula nga bw'otalaba nga bw'otaabibala. Ndio kyogera bwentyo. Manya nti Mukama Katonda ye akyali ku kibalo. Manya nti Mukama Katonda alina plan ennungi eri obulamu bwo. Ogenda osomako ennyiriri eziddako wansi ku 13 Bayibuli egamba nti bw'onaamunoonya n'omutima gwo gwonna olikola ki? Olimulaba. So ne mu mbeera yonna mukwano gwange gy'oba oyitamu okulaba ng'onoonya Mukama Katonda weeweeyo n'omutima gwo gwonna, kubanga ogenda kumulaba nga weewaddeyo n'omutima gwo gwonna. So embeera yonna gy'oyitamu leka mukwano gwange ekuyambe buyambi kwongera kwewaayo mu maaso ga Katonda. Ogenda kulaba Katonda mukwano gwange bw'onaamunoonya. Genda bongera points nga 2 zokka tuze point 5 lwaki Mukama Katonda asirika mu bulamu bwaffe. Point namba 4 mukwano gwange Mukama Katonda asirika mu bulamu bwaffe sobola okubala ekibala eky'obugumiikiriza nakyogeddeko. Ekibala kyaki? Eky'obugumiikiriza.
kubanga ebiseera bisinga tosobola gamba nti mukwano gwange oli muntu mugumiikiriza okujjako nga waliwo embeera ekuleetedde okugumiikiriza okumala akabanga. Sometimes Mukama Katonda asirika n'akuleka akuyambeko omukwano gwange okubala ekibala eky'okugumiikiriza. Singa buli ky'osaba Mukama aleeta buleesi onagumiikirizaako nti ne Mukama Katonda oluusi akuleka n'oyita mu mbeera asobole okubanga mukwano gwange awalumu omwoyo gwo okubanga mukwano gwange ogumiikiriza. Naye mu bugumiikiriza bwonna bw'oyitamu tegeera nti Mukama Katonda alina pulaani ennungi ey'obulamu bwo. Ate ekimu ku bibala bye tulina by'omwoyo omutukuvu ekibala ekyaki eky'obugumiikiriza. Era Mukama Katonda alina ofuba okulaba nga mukwano gwange mu bulamu bwo ate ogezesebwa ku kibala kino mukwano okulaba nga mukwano gwange ekibala kino okirina. Ebintu byonna Mukama Katonda byakola mu bulamu bwaffe mu kugezesebwa kwaffe bipuruvinga ffe Katonda ye olwedde aba amanyi ekiri mu mutima gwo. Era yagenda okubanga awa Yobu okubanga agezesebwa ng'amaze okugamba nti Yobu musajja wa Katonda, ng'amaze okulaga nti Yobu akola ki? Amwesiga. N'ekyayamba nnyo Yobu okubanga yepuruvinga mu maaso ga Katonda nti si mwesigwa wokka Mukama wamugaggawazizza olw'okuba yali agondedde Mukama, naye mwesigwa ne bw'aba nga talina kantu konna. Tebagondde kuteera wamu ne Katonda we. Ekyo kiyinza okwogerako mukwano gwange ekibi. Mukama Katonda asobola okusirika mukwano gwange olw'okubanga oyika ekibi, olw'okubanga waliwo ekibi ekitanaba kwenenyezebwa mu bulamu bwo. Bantu bangi tukabira Mukama mpa kino, Mukama mpa kiri, Mukama mpa kiri, nga mukwano gwange tofaayo kutegeera Mukama Katonda exactly kikyakwagaza. Ekyaleeta Yesu ku nsi kubanga afiira ebyonoono byaffe, ffe tusobole okuva mu kibi, asobole okutuwa amaanyi okuva mu kibi so okutambula mu kkubo eryaki olw'obutuukirivu. Ebyo byaffe byonna bye twakola mpaka bwe twalokoka Yesu abisangulawo n'atabijjukira. Then okuva olutandika okuba nga tutambula mu butuukirivu olw'ekisa kyatuwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mu kitabo kya Yokaana essula ya 9 nnyiriri tuza 3 Yesu ng'amaze okuzibula omuzibe w'amaaso, ng'amaze omuzibula bagamba naye tumanyi nti Mukama Katonda tawulira ssaala z'abalina bibi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So kitegeeza nti Mukama Katonda tawulira ssaala z'abalina bibi. Osobola okuba ng'osaba nga Mukama Katonda nga taddamu, nga owudde Katonda nga taddamu, naye nga mukwano gwange obuzibu buli nti Mukama Katonda alaba wakyaliwo obutali butuukirivu mu maaso go wakati wo naye nga wetunaba kwenenya. Osaba bino olw'otaata oli bwereere, olw'otaatuuze mu kyalo, olw'otolina ba ekisibo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Neebuuza ati kati ba ekisi bavuddewa? Mukama Katonda baakulaga toli muntu addadde mu bikadde. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Olina okwegendereza ng'omwana wa Katonda okubanga mukwano gwange tuliko kyakunenyezebwa. Bw'oba olaba ekintu kyonna ekibi ekiri mu bulamu bw'omukwano gwange wenenye ate okyuke okiveemu. Otherwise ogenda kwola Mukama atagenda kuwulira. So mu kitabo kya Isaaya essula 15 Bayibuli egamba naye munaawanika emikono siwulirenga. Mujja kusaba mujja wanikanga emikono siwulirenga. Kwaki? Kubanga emikono gyabwe gijjudde omusaayi. Era ku 18 agamba kale jangu tuwoze babiri. So Mukama Katonda ye Eva atuyita kwenenya kubanga atugamba tasanyukira mubi yenna kufiira mu kibi kye. Mukama Katonda ayagala twenenye no matter how bad you are. Ayagala wenenye obe ng'okyuka okuva mu makubo g'amabi. Tugambye ekisookera ddala lwaki Mukama Katonda asirika timing ya Katonda oluusi eyinza okuba nga tennaba. Number 2 netugamba Mukama namba emu yabadde testing. Mukama Katonda aba atugezesa okulaba kiki ekiri mu mutima gwaffe. Number 2 timing ya Katonda oluusi eyinza okuba nga tennaba. Number 3 netugamba mukwano gwange Mukama Katonda oluusi asirika tuyamba okuba nga tukula. Number 4 netugamba nti Mukama Katonda oluusi asirika tuyambeko okubala ekibala eky'obugumiikiriza. Nawe kyolina okuyiga ku kibala kino eky'obugumiikiriza omusajja bamuyita Elijah mu Bayibuli. Elijah Mukama yamuyita okwogerako naye n'ajja mu maaso ga Katonda mu kitabo kya Bassekabaka 19 ku nnyo olw'omwenda awo ndoza n'olw'ekkumi. Mukama Katonda n'amuyita okuba nga yogerako naye. Bayibuli egamba nti bwe yavaayo ne wajja empewo embuyaga y'amaanyi eyuza n'ensozi, naye nga Mukama Katonda tali mu mbuyaga eyo. Wakirabye embuyaga eyuza n'ensozi naye nga Mukama Katonda n'agumiikiriza embuyaga eyo n'eyita, naye ng'alindiridde Mukama. Naye mukwano gwe mu kulindira Mukama embuyaga egenda kuyita, naye mukwano gwe tofoolinga mu muyaga ogwo. Bayibuli egamba embuyaga bwe yamala okuyita ne wajja musiso ow'amaanyi ennyo. Musiso mumanyi kyakola, naye nga Mukama Katonda tali mu musiso. Bayibuli egamba Mukama teyali mu muyaga, teyali mu musisi. After that ne wajja omuliro ogw'amaanyi, naye nga Mukama Katonda tabiriimu ebyo byonna mu kaseera ko kennyini, naye n'asigala ng'alindiridde mu maaso ga Katonda. Byonna bye byamala okuyitawo, Bayibuli egamba a gentle whisper, ne wajja eddoboozi ettonotono lye yali ategeera eriri gento, akaama ne kajja ne yeebikka feesi, n'ategeera nti Mukama Katonda yayogera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. N'alukawulira eddoboozi lya Katonda.
biki ebyogera mu bulamu bwo gusobola okubeera nga mukwano gwange muyaga nga gwe gwogera ng'olowooza Mukama Katonda yayibira nga muyaga gukolaki gwe gwogera bwabanga ani ono Eliya teyafoolinga eri omuyaga teyafoolinga eri musisi teyafoolinga eri omuliro naye bwe yawulindira eddoboozi lya Katonda kubanga yali alimanyi bulungi nnyo omukwano tokkiriza muyaga tokkiriza muliro tokkiriza bintu byonna kujja maaso ga Katonda beera ngera yalindirira tovaawo omusisi ne bwayuuga embuyaga ne bwekuuta ng'eyuza ensozi omuliro ne bwegujja mukwano wasigala ng'olindire Mukama ogenda kubanga obulaba. Namba 5 twagambye nti ekibi kitulemeseza ddala ekibi kitulemeseza ddala mukwano wakulira eddoboozi lya Katonda waliwo obutali butuukirivu waliwo ekibi ekitanaba kwenenyezebwa so okunoonya Mukama Katonda n'okoowa n'owanika emikono gyo naye nga n'atakola ki n'atawulira. Obanga olimpya subscribing okone kadi bona kikola ekyo olw'enaba nga ntaddeyo bweti video jaba ngufuna notification obanga mutabira ku channel endala nga Facebook likinga obaka buno YouTube mu likinga mu subscribing o subscribing kona kadi selecting all bona kikola ekyo bona ntaddeyo video jaba ngufuna notification otabira ku channel endala yakubaga manti ku YouTube tulina wakali organized buli kyoto kinacho wali olose jangu YouTube teka mu kyolose boza kitegeeza ki Brother Steven ndi mulokole wene channel tuwatuddamu ebirooto dokera kutokisa endala eziri meja ka video ko kengendo balikirawo kakuna wano waggulu ndakola ka video akalaga okwenenya okutuufu kwenenya okutuufu kwe kuliwa Mukama yibasibe ka video kona waggulu ja kubanga okalaba ali mukwano biro bulungi mulaba.